Nze newe najjojobera umutima tewakyuka wanjagalireyo nga bwe nali awatali conditioni ye kati nkufiiringa deep in me yegwe pulani A pulani B my number one priority nkwagala nnyo munange yes indeed nze nkulemerako kuba nakulaba mu future amazima nkupenda nnyo olw'okuba nakulaba mu future nze nnaku zino nkutimba nnyo kuba nakulaba mu future baby nkulemerako olw'okuba nakulaba mu future aya oba wakulira ku yogati skin ng'enyirira munange nze ne mukusuka bwe nakulaba ali sikikiriza bannange aya Wow. Golden talent. Talent yamanyi nkugambye abaana bano. Zasooka nziiremu ako kalayini akasembi ako kabadde ayagala omalayo. Oba wakulira ku yogati skin yenyirira munange. Ono ne mukusoka bwe namulaba nti nali sikikiriza bannange. Olira wano. Kuswagale wayina natyo kufesinga. Naye nga sisobola kugumikiriza nafuna peni n'ekiwandiika kapapula mugambe mulinako crush timbako ku status yoba nteeka ku Facebook yawo nze timbako ku status nteeka ku status kati nze mu feeling deep in me ono pulani A pulani B my number one priority mpagala nnyo munange ala ni muyige ono mwana ayimba bulungi ne ku malobozi naye fayima sinanze nali manyi okuyimba mufune ku malobozi muwane ku bakyala alani naye oyimba bulungi big up ya oyimba bulungi oli so talented Acidic Vokoz ate ng'omwana yaviira ddala wala pozi wavaawa namutumba busoge eri gye wava reason nakuleeta obambi oyimbira ddala bulungi era nnyongera okutegeeza abapromota bange ab'e UK Mama Africa Auntie B Richmond Jeffa kuliko Jose Jobs Link banange muwe ku baana abato bano omukisa muwe ku baana abato bano omukisa bali so talented abaana bali young voice bano ba virota mubawa omukisa bajje bayimbireko abantu abana bali talented ebyaddala okitegeera abaana balina lyrics ezinyuma ono omwana ayimba ani akuwandikira ennyimba zo zeke nnyini yes gwe yewandiikira tera n'otukookera talent yamanyi nnyo talent yamanyi kati ono omwana tasana nakubeera wano naye wano kufe tuliko era wasana talina kusana kuyimbira muno mu Uganda kati ono yandibadde n'aba David eri nga batukuba ziri ono era kati Grammy ezijja mwali young blood young talent yes era njagala owe totunulira nnyo wano tunulira nnyo Grammy awo wenkwagala awo naye ng'ate akayimba kafa kakapya ke tuyingidde nako ke kapya koyina kana future ke kapya right now future kati mbadde nkusaba ngenda kuwa obudde njagala onyimbire future yo bwatandika ng'onnyonnyola amakulu agali mu olwo oluyimba kiriwe linda katono devotion nze bwe nakufuna nentuula bali nabaleka nagenda okitegeera nakufuna nentuula bali ab'emabega bonna abansumbuwanga nembata ne bagenda kati sirina kyennonya okululu I surrender kati sirina kyennonya okuva bwe nakufuna sikyalina kyennonya era kululu nsobola okuwanika okitegeera ne bwe wajja gye mbeera mu mutima tewakyuka okitegeera nali bubi nnyo bwe yajja ogwasooka neera teyakyuka wanjagalireyo nga bwe nali awatali conditioni talina kyeyantekako yadde nti oba nkwagala ng'oli bw'oti yanjagala nga bwe nali okitegeera kati nkufiiringa deep in me yegwe pulani A pulani B kati mufiiringa bambi ali munda munze ate ye plan omanyi kyo kitegeeza nti era bwannemerera mu plan era yaliwo ye plan bannange divorce kati awo buli muntu alina plan A plan ani plan A plan B naye nga kakayimba ani akakoze bamuyita Warren Professor speaker Warren Professor ate audio yakoze audio Warren Professor katudem tulabe video y'omwana ono bulungi nnyo bana abaana balina talent mpya somolo la divorce
Alani oyina gwalaba mu future. Nnyo. Kati ono Acidic Vokoz yamala. Yes. Nina muntu gwe nalaba mu future. Tumuyise wano mangu nga tuwumbawumba Alani. Obudde buweddeyo. Just tumuyiseewo. Alani tuyiseewo gwalaba mu future. Tulina obulango bw'omusajja tulina oyisawo wano. Naye n'ennyongera tumirako abavubuka nga mwelaba mu zi future. Ng'olina omuntu gwalaba mu future. Alani wa gy'ogenda? Mbale nabo oyina gy'olaga. Anti njagala kwogera muntu. Yogera. Njagala kwogera. Naye gwe omanyi abantu bakulaba mu future. Bangi. Dictator Mark. Tubuuze writer amma osobola olaba mu future abantu bameka Dictator Mark akulaba mu future. Leka tubuuze omuwandiisi amma osobola olaba future mu muntu asukkamu omu. Nedda munnange omulaba mu. Dictator Mark yavudde France. Ayina ebintu byo. Okay. Naye wamakikirizibwa obeera ne future bbiri. Nedda obeerako n'emu. Oyina future mu. Alani lwaki ebintu no ama Acidic Vokoz. Olulungi lwakulekawa ne divorce. Ama olaba ku firimu Acidic Vokoz oyo tumuveeko Alani. Okusobola ofuna kale n'olaba ku movie. Weerabireko coffee gye bayita Wakanda Forever, Black Panther. Wakanda yeno. Wakanda. Yeno Wakanda madde manyi yeno Wakanda naye asogame tuli wano mu Wakanda. Black Panther 2 yafuluma mu November oguli omwaka oguwedde. Katsoke tulabe ebiri mu Black Panther 2 etali 1. Black Panther 2? Yeah. Wow. That's so magical. Nali mpita itawo nenda bagamba nti budget eyakola eno movie $250 million USD dollars. Kubuga eyo mpola mpola. Anto yongerangako. Ne bagamba nti omanyi ezo sente wezibeera mu Uganda. $250 million USD. Ye budget eyakola eyo film. Ziba meka Alani? Zibeera million ezaffe ezawano 920 billion 946 million 29,000 Ugandan shillings ye budget eyakola eyo movie trailer gye tugenda okubanga tulaba. Kwatako kati tusoke tulabe film. Kubanga bintu biwanvuye. Sente zirimu 10,225 kati ezo sente kuluzi waabwe kambuze Acidic bampaako buli 1% yazo. Acidic angambye yalaba Black Panther 1. Alani biki byoyisa ku mpewo ya telefina. Anti ngambye ezo sente bampaako 1%. Nsigala sibabanja. Kwanza wona 1% yezo sente mmala bumazi. Acidic ogambye walaba Black Panther 1. Yeyo. Amani yasinga okunyumira mtugene mu trailer. Ani character che yasinga okukolera. Kalibambi nabirabadda. Wabirabadda. Tulabe trailer. Ate n'ekya yalina mutumba. Tulabe trailer. Nyongero bategeeza tuli awo London 18th Feb guno mwezi. Okay. Tuli London. All right. Loyal Regency. Tugenda gena ne Grenade Official. Okay. Tuli ne Levixon. Tuli ne Wininwaji. Mugenda mu ne King Saha. Tugenda mu Love Fest. Promoter Jeff ayatekedde bulungi. Are you going with me to London? Muchiki Bombe ne Fire Baby. Yeah, are you going with me? No, I just want to hear yes or no. Are you going with me to London or are you not going? I'm not going. Okay. I'm your last remarks because I don't deal with people that love to I just want to thank these guys. Mwebale kunjagala nnyo mwebale ddala. Era nebaza ne management ya BBS. Thank you so much for loving me and loving my music. Tumira Jaffa. Tumiddeko promoter Jaffa. Nkwagala nnyo. Thank you so much. Promoter Jaffa UK. Promoter Jaffa UK. Nange nze Acidic Vokoz USA. Okay. Omulungi.